Abantu ab'enjawulo babukereza nkokola ku Wakitaka Playgrounds mu kibuga Jjenja okujaguza amenula ag'omulundi ogwa 38 gatambulidde ku mulamwa ogamba nti okuzimba eggwanga ffenna lye twenyumirizaamu. Pulezidenti Yoweri Museveni ne First Lady Maama Janet Museveni batuuse ku mukolo ku ssaawa 4 ez'okumakya. Pulezidenti asonze ku bingi ebikoleddwa era n'akakasa nti bingi ebisobola okukolebwa lwakuba obuli bw'enguzi obuviirako ssente ezirina okukola emirimu okubbibwa bw'ati n'awabula nti omuntu akwatiddwa mu buli bw'enguzi atwalibwe ku CID anoonyerezebweko. The big problem we have now is corruption. Recently there was an audit by Auditor General which showed that there were many ghost workers being paid. I saw that the Committee of Parliament is going to, I don't know what, no. Committee of Parliament, once you are a thief, you are a criminal, CID will move in and deal with them. Ku nsonga y'abantu abagambibwa okuwambibwa ategeeza nti obukodyo obukozesebwa aboludde oluvuganya gavumenti okukyayisa gavumenti eri mu buyinza nti babuggyeyo mu mawanga g'abazungu. And at the right time, we are going to expose these bogus groups, what they call opposition. They go talk with the Europeans to see how to force Uganda to be a puppet of foreign interests. Ategeeza nti NRM ejja kugenda mu maaso n'okulabisa abantu bano n'ayongera okukakasa nti Uganda yakulaakulana oba gavumenti efuna obuyambi okuva mu bazungu oba nedda. Some people announced we are not going to give new money, new loans to Uganda. We are moving forward. If you want to help, you help. If you don't want, bye-bye. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.